Ngera bulijjo nzo omulangira basamula owamwe mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikirizamu. Leero nzize nganze omanyi bagamba nnyo nganze bangi mu kijjamu amakulu waki omusajja bagamba ngayi olwaleero nzize baganda bange bakadde bange ze nganze omulangira basamula ndi muzadde buli omu nandaba ku YouTube kuno n'abali emitala w'amayanja buli omu wandabidde. Fenna tuli bazadde olumula luno bangi mwangame ekiddemu olumula luno lunene taamu eno nnene naye omwana oyo omuteeseteese otya obadde okimanyi nti omwana oyo bw'omugulira enkoko emu neezaala obwana 10 obwana 10 obwo mu luwumula luno n'omuyigiriza okulunda ani agenda okuddayo ku ssomero kale obwana 8 bwe buliwo. Okimanyi nti enkoko ejja kuba ate ekuyambako gwe ffe ng'abazadde obanga gwe omuzadde n'obutaleka mwana oyo kutambula kutaayaaya ku kyalo. Obadde okimanyi nti gwe muzadde munnange omwana oyo w'omugulira akamyu kazaalira myezi 2 okumukuuma nga tataayaaya ku kyalo n'okumukuuma nga obwongo bwe buli bize ku kintu ekyo. Obadde okimanyi nti anaagenda okuddayo ku ssomero ng'akamyu ako kamuzaddewo obwana 7 buli kamyu asobola okukatunda $1.5. Sooka okubaganya sente ezo. Obadde okimanyi nti omwana oyo buli lw'omukuuma ng'ali waka buli lw'omukuuma ng'ali bize naawe agenda okuddamu taamu esooka nga bino biwamuwa ate okulunda awaka ate bye bimutwala mu maaso. Bazadde bannange abaana bano tetubakuba kutaayaaya tusobole okubakuuma nga tubakuumira wamu tusobole okubakuuma kubanga n'endwadde nnyingi obola atambula tojja kumanya muntu alina obola. Omwana we ajja genda azannye bw'agenda okuzannya naye ng'essa akalwadde ako agenda kulwala obola. Covid naye mwali togamba nti obola olw'okuba gwe boogerako ennyo ne Covid akyaliwo n'endwadde nnyingi ezikwata nga ate zonna za bulabe ate zonna nga ziyita mu mpewo. Owojja mukuuma nga talina kifuba bw'anaagenda wa neiba wanaasanga muto munne ali mu kulya nga alya kakulya aliko eminyira era bw'anaakamuwa ono ajja kkalya n'owaafune obulwadde. Naye bw'onookuuma omwana oyo ng'ali wamu muli wamu omuwadde ebimufuula bize. Muzadde munnange tuwoza gavumenti etuyambe. Ffe gavumenti tulina okuba nga tukozesa obwongo bwaffe n'otunula ku kigenda mu maaso n'otunula ekinaddawo. Gw'onooba otya mu nsi ng'omwana tomuteeseteese kale mugulire enkoko 4 ozimugulire omugambe nti ekyo obugagga obwo omukuwadde ng'enkozi ezo osobola okuba nga naawe kennyini omuyambako n'omukwatiramu. We kennyini bw'onooba teweefudde zijja kuba omwana oyo zimutwala ne zimukulaakulanya. Enamba y'essimu eri 0757 29 93 15 neeyanziza nnyo neeyanze.